tona kizibu kyonna ku normal. Bannange nsuze ebweru okumala ebbanga. SB4 MEDIA tugusa ensonga gyosinzidde okubeera nga okulaba tukwaniriza ate nate ensi yatabanguse ekirwadde kya corona virus kyo kitusensedde tukkiriza. So gonna wenna ali nkugamba kintu kimu nti kamasiki bwe bulamu bwo. Wana muze wano gwendi naye kamasiki akataddeko kati gwe muganda wange gwe wenna ali eyo kamasiki kateekeko kakubeere ku mumwa ate era okuume obulamu. Nyongera okujjukiza tugondere amateeka. Though waliwo ate bakuuma ddembe abagezaako okutukuma ate nga nabo bamenya amateeka. Waliwo poliisi y'e Kakiri omuli osi traffic we Kakiri oba n'omumyuka we gwe bayita kule mwesootinge nkiddamu. Wembeera nga mwena bayasi ku bannamawulire mwetereeze kiddamu osi traffic Kakiri oba n'omumyuka we oba ne bakozi banne omuli kule ne bannammwe mwesootinge amateeka mugatafuta bubi. Wembeera nga mwina bayasi ku bannamawulire mwesootinge kuba tulina eddoboozi ddene nnyo erisobola n'okubalemya omulimu ogwo gwe mukola. So mwesootinge eyo ntandikwa tujja bbawa level. Wano wentudde ntudde ne muzeeyi. Si buli muntu gwalako street nti abeera mulalu. Oba oliawo embeera esobola banajjako street. Muzeeyi aweza ddala emyaka 5 aleko street amazeeko mwezi mulamba. Tuli wano Wandegeya kiki ekyamuleetawo tetumanyi agenda kubanga atunnyonnyola. Laba emboozi eno oyige lwonawo ebikugasa byoba otwala ebitakugasa bisuule muguluka. Nze muzukulu wa Kabajja Omugeyi Ssebunya. SB4 MEDIA tugusa ensonga kwoli. Muzeeyi oli otya? Kankukwatire? Gyendi taata. Obulamu muli butya? Obulamu si bulungi olw'ensonga nti ndi ku street. Okay, tubeera kutwala mpala tumanye ensonga ku lwaki ogera tubuyira ensonga ku lwaki oli wano. Amannya gwani? Mubiru Richard Salongo. Mubiru Richard Salongo. Bakuzaala wa? Banzala Mityana. Mityana. Okay, wajja otya okubeera wano? Engeri gye najjamu wano namala kwawukana ne mukyala wange gwe bayita Nalongo. Mu bbanga ki? Mu bbanga lya myezi nga3. Kati bwe twamala okwawukana nenzija wano ku street kubanga mu Wandegeya nabeeramu okuva mu 86 kale okuva mu 7 lwe yayingira kubanga yayitira wano Makerere. Mu kiseera ekyo nali abo mu Makerere University. Ng'okola ki? Nga nkuŋŋaanya bikuta by'embuzi. Kati bwe nabeerawo e Makerere University embeera neegaana nenzira wali e Wandegeya kulidda wali e Mulago. Kati
emurago ne bigaana kati nenzira ku lino nentandika okusula ku kavango ku mafuta awo. Myaka egyo gya kinaana? Asijja kinaana, nali maze okuweza myaka, nali maze okuweza mukyenda nga nvudde mu university. University waliyo mukama wange, kati mukama wange oyo yalina restaurant nga bamuyita Sise. Nentandika okubeera nga ngenda nsula ku Bativale eri, nga nsula buli wensanze. Kozi batugambye nti amannya gwani? Mubiru Richard Salungu. Bakuzaala wa? Mityana. Okay, ndowooza kozi lwaki nkubuuziza emirundi egyo? Ffe abantu abasinga tulaba abantu ku street tulowooza nti balina balwadde. I'm not sick. Tolina kizibu kyonna ku muntu. I'm normal. Okay. Ogenda nti nno wajja ku street nga maze okwawukana ne mukyala wo. Mukyala wo ye wamufuna otya? Mukyala wange namuwasa mu bufumbo eno Kakindu Mityana Road bayitawo Zigoti. Zigoti omanyiwo? Manyiyo. Ewakato, okyamirawo Ewakato. Kati nze nenzija eno mu tawuni, kati ye najja eno ewa muganda we mulamu wange musumba ayina ekkanisa. Kati bwe nava eyo awo embeera n'enkuba nentandika street. Wanamazeewo bbanga ki street kuno? Ku street mazeeko emyezi 2. Emyezi 2? Okuva wayawukana ne mukyala wo? Mukyala wo mumaze emyaka emeka? Omuntu w'omuzaaliramu abaana 6. Muyina abaana 6? Oba omaze naye ebbanga ki? Muyina abaana 6? Kwe kuyina abalongo 3 n'abalenzi 3. Kekuli n'abalongo. Okay. Waswa ne Kato. Era bali awo Ttula. Bali Ttula wano mu Kampala? We bali mwali mwazimba oba nga mupangisa? We twali wemuli we bali wa mulamu wange. Ate Nalongo ye aliwo? Nalongo naye ali awo Ttula. Ali wa mulamu wo? Ali abeera n'abaana. Etegeeza mu kwawukana mwali temubeera mwenna? Mu kwawukana twali tetubeera ffenna. Ate kati mwawukana mutya nga temubeera mwenna? Anti kati nze nali namuviira olw'abaana, abaana nga tebategeeragana, nga sitegeeragana n'abaana. N'onoba? Nze nennoba nga nze. Nogana newe wasizayo omukazi omulala? Sifunanga mukazi mulala. Okay. Gye wavudde okujja ku street nomalako emyezi 2 obadde obeeranga wa? Mu tawuni. Ewani? Nowhere. Bagamira obadde ku street? Awo olaba awo ku Bativale
kati ku Batifarawo nga wakayisaawo mu Bayindi waliwo veranda. Kati veranda awo ne batugobawo ne batugamba mugende awo wembadde. Oyina emyaka ng'emeka muzee? From 64 you count. Okuva mu 1964 we nazaalibwa. Nanti oyina emyaka ng'emeka? Nyinza okuba nga ze mathematics ambuzaabuza. Mpezezza 5. Myaka 5. Oli ku street. Egy'obukulu mpezezza 5. Anti ku myaka kituwa ennaku okola nga ku myaka 5 muzee yuli myaka 5 naye ng'oli ku street osulawa? Oraba Kampala Road ng'ovudde ku kyaki y'abarokole awo Osula nga wensula awo. namba kati ebiseera bino leero wasuzeewa? Awo Weebikka ki? kana akakutiya. Akakutiya mwe mulimu ki? Mu kakutiya mubeeramu ebyokulya byange. Ebyokulya byo bijjawa? Waliwo omwami gye ŋŋenda ajja wano oluusi sometime nandeetera ebyokulya n'ebyokunywa. Kati olaba omwami oyo waayimiridde andeetera capati nandeetera amazzi then nga ndi awo awali akati ako. Kati olaba akayinja ako andeetera ku ssente nenzitereka awo okwewala abayaayi. Even Muzeeyi ogeza oluga nti olina abaana bameka? 6. Abaana 6 mwabazaala mulina ennaalongo nga mubeera wa? Nga tubeera mu kyalo. Mwali mwebasanga muli mu kyalo? Mu kyalo Kakindu. Okay, Kakindu ki ekyabajja mu kyalo? Ekyatujja mu kyalo yali ensonga emu. Nava mu kibanja kya muzeeyi nga tetutegeeragana ne baganda bange. Kati ate nga baganda bange baali bato bange nga nze mukulu. Kati ne saagala kubeera nga ntawaanya bato bange kubanga abalenzi bali 3 n'abawala 3 naye abaali basinga okuntawaanya baganda bange abalenzi. Kyogamba ku baana bonna 6 baganda bo nga tekuliko yadde n'omu gwokwatagana naye? Abaana si baganda bange, abaana batabani bange. Oŋŋambye wagenda okuva mu kyalo nga olina obutakkanya wava ku kibanja kya taatawo, olina obutakkanya ne baganda bo? Siina kukkaanya nabo. Baganda bo baliwa? Bali eyo mu kyalo. Baganda bo? Olina baganda bo bameka? Baganda bange bennina
abalenzi bali mukaaga. Bonna gye bali. So ku baganda baba mu mukaaga tekuliko gukwatagana naye? Olina buzibu ki? Ekikulu nze mukulu. Nanti osobola kubanga gwe mukulu. Naye tosobola kuŋŋamba nti baganda bo mukaaga bonna tekuliko gwokwatagana naye. Baganda bange abo tekuli gwe nkwatagana naye lw'ensonga nze ku kika nazaalibwayo omwana ogwo. Oli mujja na nnyina? Mama wange Nakabuye siina gwe nkwatagana naye n'ogwo. Ate ne bali nabo balina maama waabwe, ate maama waabwe yafa. Kati ate eyasika si muganda wange. Kati nze nalibadde nsika olw'okuba nti nze mukulu, naye kati kuba oli maama omukulu kwe kwava eyasika. Kati nze sinze nasika. Okay, tetutera nnyo kwagala kweyingiza mu bya famire, naye tuddeho ku famire yo gwe n'abaana bo ne mukyalawo. Obagayogera mukyalawo mwafunamu obutakkaanya ne mukyawagana. Kiki ekyatuukawo wakati wo ne mukyalawo? Ekyatuukawo wakati wange ne mukyala wange tuvudde ku ky'abaana. Nga tuvudde ku ky'abaana, mulamu wange bagenda ne bakwatagana ne mukyala wange. Bali wano Kanyanya side Gayaza Road ku Bahayi. Kati ne bakwatagana naye ne tubanga tetukyategeeragana olw'okuba barokole. Kati bwe babeera abarokole nze ne mbeera nga nnywa ku kenge. Kati bwe mba nnywa ku kenge abarokole ne tubanga tetuyina connection. That is our separation. Wali tosobola kukesonyiwa akengaako kati laba obulamu bw'olimu buno bulamu bw'olimu bw'oyagala okubeeramu. Anti nga sifuna tulo tokanywedde nga sikanywedde. Eyo ebeera ndowooza yaffe muzeeyi. Ndi muvubuka nina mikono gyange eyo nabo bagamba baba tebanywedde ku njaga oba kenge tebafuna tulo, naye ebeera ndowooza yaabwe. Muzeeyi singa baggalawo amasundiro g'omwenge wano mu Uganda nga tegusobola dde okuyingira mu Uganda, tugende tosobola okufa. Naye nze sisobola kubeerawo nga sinywedde ku kenge. I'm telling you the truth. Ogamba akenge kayinza okubula wano mu ggwanga. Tugeze nga kabuze. Tekasobola kubula. Kubanga olaba ekibuyaawo ku Ntebe Road. Nze mbaddewo okumala ebbanga. Even if I'm here, newankubadde ndi wano, naye mbadde ku Ntebe Road awo neesibulwangako ku kenge kibuyaawo. Sokoleke muzeeyi, singa muzira kisaavayo nagaa nti agenda kupangisiza ennyumba, aguliremu ebintu by'omu maka, agulire engoye empya, notereeza obulamu bwo naye ng'olina okuva ku mwenge. Nagamba okuva ku mwenge n'okukolera bino olondawo kiruwa?
Bannange nsuze ebweru okumala ebbanga omwenge nguvaako. Omwenge oguvaako? Nguvaako nenfuna omuntu nanfunirawo okwebaka, omwenge nguvaako. Ogeza nti omuntu ali eyo naga nti nina ennyumba yange oba eri mu kyalo, emmere weeri, muzeeyi va ku mwenge nkuteeke mu nnyumba yange ogikuuma obeerawo osulaawo nkulabirire, omwenge oguvaako? Ekyo tekinneetaagisa nakunneegayirira. Omuntu ng'alina ennyumba ye yagizimba nankwata nantwala mu kyalo nga sente zize ezo transport, I can go direct. Abaana bamanyi nti oli mu mbeera bweti? Abaana bange tebakimanyi. Omukulu ali myaka ng'emeka? Omukulu ali myaka 25. 25 ye first born? Justin. Wakoma ddi okumuwuliza? Nakoma okumuwuliza giweze emyaka 3. Olina ennamba ye? Ennamba nina ya maama we. Eya maama we yo njirina, ate maama we alina eyiye ey'oli. Olowooza abeera wa Justin oyo? Justin abeera Kanyanya. Okay, SB4 MEDIA tuguse ensonga kw'oli. Tukoze emboozi nnyingi naate emboozi eno yanjawuloko. Era tufunye bazinakisa bangi kusinza ku mboozi zetuzizenga tukola. Olina atugamba nti SB4 omuntu oyo muwadde aw'okubeera, SB4 omuntu oyo muwadde kino. Naye ku nsonga ya muzeeyi ono okusinzira nga gyaddamu ebibuuzo, kusinzira nze amusemberedde n'entula ne wano, muzeeyi si mulalu. Embeera ye yamutuusa ku kino. Embeera eno esobola okutereera. So kyenva kukoowola gwe wena alina obuyambi obw'enjawulo, tusobola okuyamba muzeeyi ono ne tumugja ku street. Embeera gy'alimu, ensula gy'asulamu, oba oli awo naye naafunako ku bulamu bweyagaza, emyaka gigenderera. Nze nejjusa nga singa kale nasobola okuzimbayo ennyumba nga nneneko, nalabadde ntwala mutono n'embeera naye, ne mukwatamuko omwezi nga gumu, ne mukyusa endabika, ennyambala, ne mujja ku mwenge, ne musalako ku nviiri n'endaba. Okukyusa obulamu bwa muzeeyi ono tekyetaagisa kingi nnyo. Osobola okumusabira, osobola okumuwaayo 10, osobola okumuwaayo okubeera, osobola okumuwaayo essaati oba empale, obulamu ne butereera. Ate gwe wena amanyi muzeeyi ono, oyinza okuba nga oli nga gwe omumanyi, oba nga oli osomyekokko naye, oba nga oli okozeekokko naye, oba nga bakuzaala ku kyalo gye bamuzaala, oba ng'omanyi mukyala we oba abaana be. Tukwatire wamu tusalire muzeeyi ono amagezi. Tukwatire wamu tusalire muzeeyi ono amagezi. Bano be bazeeyi baffe, be bakadde baffe, betwetwaga essaawa zino. Oyinza okubeera ng'oli nga weegomba okukolako ku taatawo nga taliiwo, oba jjajjawo nga taliiwo. Ono osobola okumufuula taata, osobola okumufuula jjajja. Kuba ebigambo byagenda okukugamba ebiyinza okutwala obulamu bwo mu maaso. Muzeeyi, ate okuzzaayo emitiiyana, mulinayo ettaka? Ettaka gye liri eggayaaza ewa jjajja. Ewa jjajjawo omusajja oba omukazi? Omusajja. Omusajja. Bwe tebaakuwako paati yo? Gyeri. Kitegeeza olina n'ettaka? Naye
abaana bange bazimbako bayinako ennyumba. Abaana bo b'ozaala? Babiri, Waswa, Robert, Roger ne Jemima. Sokoleke. Robert, Roger ne Jemima. Robert. Jemima tebali basiraamu. Jemima anti yagenda mu basiraamu. N'asiramuka. N'asiramuka nga bw'omanyi abawara. Kati n'agenda n'asiramuka. Naye nga muwala wange. Kyokka nga ayina some part awo. Naye nnyinza okuwa ennamba ya simu eya mulamu wange bw'oba oyina essimu. Olina akatabo ne peeni awo? N'oyogera naye. Njamukwira mu biseera byange eby'eddembe naye mpuyire ku mulamu wo. Musumba. Tolina ku peeni? Musumba? Mulamu wo? Enamba eri etya? 0772 85 ne bw'ogikubako kati essaawa njamukwira misira. Ate ku baana bo olinayo ennamba ya mutabani wo oba muwala wo gy'omanyi? Oyo yaziina zonna. Eyo gye nkuwadde. Okujjako nga nkuwadde amannya. N'omugamba mpe ennamba ya Roja. N'omugamba mpe ya Juliet. N'omugamba mpe ya Justina. Zonna yazirina. Embeera eno gy'olimu ogikooye? I'm tired of this situation. Even ne bw'ojja wano sowa 8 ogw'ekiro onsanga wano nga neebase. Enkuba bw'etonnya okola otya? Enkuba bw'etonnya ngenda wali ku kavango. Bali abaami bwe banyuka bayingira muli ne beebaka. Naye bw'ebanga tetonye mbeerawo wano. Ate okunaaba? Ngenda eri wansi ku mwala. N'onaaba? Oluusi sinaaba. Oluusi sinaaba naye nga okunaaba ngenda eri wansi ku mwala. Nembeera nga naaba oluusi ku washing bay. Muzeeyi olina emyaka oli wa ddiini ki? Nze nali mulokole. Wali mulokole? Ye. Oba ki? Kati obulokole ne mbuvaamu olw'okuba nali ne mukyala wange nga mulokole. Ate ye yanteeka mu bulokole. Kati bwanteeka mu bulokole ate ne mbuvaamu. Anti wagambye nti akenge. Kati akenge ako nze nakatandika okukanywa nga mmaze kwawukana n'omukazi. Mbadde nsaba obulokole bukubeere mu mutima.
bulokole bukubeere mutima tokkiriza kuwanika sitaani alwana kibadde okimanyi muzeeyi naye tasobola kukuwangula obanga olinako omusaayi gwa Yesu. Sitaani tasobola, talina buyinza ku ggwe. Ayinza okuba nga sitaani yakutuma okunywa akenga ako naye leka swaza sitaani maleka ennaku 2 nga tonywedde. Tumusaba Mukama ono okutereeza obulamu. Essaawa zino oli mu mbeera bweti buli akuyitako akuyita mulalu naye nga toli mulalu. Ano obuli amaanyi ga sitaani ge gakuteeka mu mbeera bweti. nze siri mulalu. Leka tuswaze omuntu akulaba nakuyita omulalu wano woosula woosiiba tumuswaze okuddamu okukolako mu wiiki nga 2 nga takyasobola kukutegeera. Ekyo nja kusobola okukikola naye kiba kineetaagisa okufunayo empale n'essaati nsobole okunaaba nkyuse zino engoye kubanga abantu bampitako wano bampita mulalu. Waliwo abampaayo 10,000 bansanga awo naye baŋŋamba muzeeyi olabika oli mulalu genda onaabe okyuse n'engoye. Kati engoye zino kati tosobola kunaaba nga toyina lugoye lwa kukyusa. Kati that is the problem which I find. Eno empale ogiraba naawe toyinza kunaaba ate n'ogiddamu. Eno essaati ogiraba naawe toyinza kunaaba ate n'ogiddamu. Bwana wenna alaba kana akatambi mbadde nkusaba tukwatire wamu. Muzeeyi ono si mulalu ebyaddala. Muzeeyi si mulalu, muzeeyi ategeera. Naye gwe ali eyo alaba kana akatambi tuwe ku magezi tukoze tutya. Ffe tuyinza obanga twetutenda obugezi naye ng'obwaffe bukoma wano. Bw'oyinza okubeera ng'oli eyo wenna ku magezi ag'enjawulo mutuwe ku magezi tukoze tutya. Twaniriza comments zammwe, twaniriza amasimu agagenda tukubirwa. Enamba eri ku screen gy'ogenda okubanga okubako era eri ku WhatsApp sindikako baka bwa WhatsApp. Ate era gwe yaleetaze gwe emboozi eno ng'ekutteko nga waleetaze okubeera ng'otweyungako okuba nga tutereeza obulamu bwa muzeeyi. Osobola okusindikako ekitono ky'olina ne tucontributinga. Tuli mu mbeera ya muggalo tetusobola kutambula. Embeera yatucyankalanyeko mu Uganda naye oba oli awo singa tubadde tusobola okutambula tugenda gezaako era okubeera nga tulondola muzeeyi ono gye bamuzaala eri gy'agamba gy'alina akataka twanoonyezako ku baana be ku mukyala we ne tulaba ddala ddala tweyongera okumwetooloola okubeera nga tumanya kituufu ddala muzeeyi yaani tugenda okudiringa naye. Naye nga tukyali mu process okukola ebyo tekitugaana muzeeyi kumuwaayo ssaati oba empale oba ekyokulya oba okumufunirawo okubeera. So gwe wenna wenna ali eyo osobola okutukwatirawako tubeere nga tufuna muzeeyi aw'okubeera tumufunirayo ekyokulya tumufunireyo ekyokwebika wamu n'ebirala ebiriŋŋanga ebyo. Naye nga nyongera okujjukira bannaffe abakuumaddembe yes mukola omulimu gwammwe naye n'omulimu gyaffe tukiteekemu ku kitiibwa. Oyinza okundaba nga ndi munnamawulire nondaba ne kamera oba ne microphone eno ne ID nga njirina ne tekikwetaagisa kubeera nga tompisaamu amaaso kuba sikuyisizaamu maaso. Tunatandika okutandika olutalo kunyolagana nammwe oba oli awo tuyinza okutasigaza mirembe. Osi owa polisi y'e Kakiri mukulu Alex, Osi traffic Alex ne munno Kule
muyige okuwa bannamawulire ekitiibwa, muyige okuwa emirimu gyaffe ekitiibwa. Yes, mukola omulimu gwaffe. Tetulina ssente nga mukisuubira. Nyongera n'enkiddamu osi Kakiri police station traffic ne munno kule n'abakozi banno mukola munnanga traffic ye Kakiri. Tetulina ssente nga mukisuubira. Tusavinga tulumba tujja mu bantu nga bano oboole tubasakire. Sisobola kukwata ssente za mpadde okuwa omukulu ono okutereeza obulamu bwe ate nzikuwe. Nedda mujja kutusiba. Oboole amazima gajja kuzuuka mwesootinga abapolisi ye Kakiri Koima Road aba traffic. So muzeeyi obubaka obusembayo bwosobola okugamba omuntu ali eyo buno obudde akulaba kiki osobola okumugamba? Obubaka bwenjagala okuwa abantu abandaba baleme kirowooza nti buli gwe balaba abeera mulalu. Abantu abasinga obungi we are normal. Naye according to the situation yensonga lwaki tuli mu mbeera bweti. Eno embeera abantu omuntu andaba naye asobola ogituukamu enkya. Naye nga buli ngeri yonna n'abantu abasinga obungi omuntu tabeera mulalu, abeera mulamu. Ate omuntu okubeera nga atuuka mu mbeera bweti tekimwetaagisa kugirwanira. Omuntu emutuukako obutuusi naye nga tamanyi. Kati kyenva ngamba abantu kobe ng'otambula mu kkubo awo embeera egenda kukubeerako. Oyina kulinda bulinzi kaseera na ssaawa. SB4 MEDIA tuguse ensonga tufunide k'okulya olyeko naye nga omala akoze ku kamera nga bulijjo. Sharing akatambi kano likinga si buli gwola ku street nti abeera mulalu. Tujja tukutuusako emboozi nga zino mu budde buno tujja kufuba nnyo. Oba oli awo tunaafuna ejjinja ddene nnyo okuteeka ku bulamu bw'abantu bano. Si buli gwola ku street nti abeera mulalu. Abamu mbeera ye bakuba ne bajja ku street. Nze muzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya. Esibaye ku screen yo tucontributinge tukyuse ku bulamu bwa muzeeyi ono. Tukomentinge tusharinga akatambi kano. Tukole bannamawulire bannange tukole emirimu egigasa eggwanga. Tukole emirimu egigasa eggwanga. Muzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya omulu akoze ku kamera nga bulijjo. Muzeeyi mu nnaku nga 3 oba 4 tujja kudda kyonna tufunyeewo. Mu nnaku nga 3 oba 4 kyonna tufunyeewo kyonna tujja kudda tulabe tukutereezezza tutya. Tusaba wano ogumirewo as per now ojira obeerawo tovaawo kuba tolina ssimu wetugenda okukusanga. So tukusaba obeerewo kennaku nga 3 oba n'obutawera. Tuyinza n'okudda enkya oba okwosa enkya. Tusaba ogumirewo. Tumiddeko nnyo abatulaba, tumiddeko nnyo mami wange mami Faati wa Clarion wali e Dubai. Tumiddeko nnyo Mr. Hassan Wampambo Restaurant, tumiddeko nnyo awe Deira ku Montreal Hotel. Naye gwe wenna abatulaba abasharinga waka waffe tubaagala nnyo. Bira bulungi tusisinkana mu kitundu kyaffe ekyokubiri ne muzeeyi waffe ono. Bira bulungi weeraba.